Twalero njagala tuddeyo ku luguudo lw'Essisa Nakawuka tulabe egundi construction etuuse ku ki. Construction y'ekkubo etuuse ku ki. Egenda mu maaso tegenda mu maaso. Luguudo lw'e Nakawuka Ssisa Kasanje Mpigi. Twagala kulaba development etuuse ku ki. Ekkubo lye lino okumenya ko baamenya wano wendi tewanabeerawo nnyo nkyukakyuka okusinziira ku vidiyo gye twakwata. Tewanabeerawo nnyo nkyukakyuka katulabe tweyongereyo mu maaso tulabe okumenya ko baamenya. Kumenya baamenya bimotoka biibyo bireeta naye byonnyini nabo bikadde bifa bino ebimu ebintu ebiza noga nti mwagamba kumalamu oba 2028 neno wesanga omuntu amaze mu 2025 manya 2028 naye nabeera nga bamaze mu 2030 oba 2035 kikino ekikuba kati nga wano tewanabeerawo nkyukakyuka twagala tweyongere mu maaso eyo tulabe ddala construction zigenda mu maaso bulungi oba nedda. Ng'era bulijjo wenyongero bagamba ebikubo nga bino bye bikubo wakati ebirina okugulwako amapoloti bino olina okugulako poloti nkulaakulana nekusanga so sigwe kusanga nkulaakulana. Ababitegeeyo balaba batandika dde okuzimba. Construction egenda bulungi mu maaso. Mulaba ebimotoka bibiri wali amayinja gaagaawo. So construction eddala wano wo construction egenda bulungi. Kati mulimu abantu abategeera abategeera akazannyo kano. Kati kambalage ekizimbe ekyo kankisike wano malo kizuuminga. Ninda kizuuminga. Kati oyinza okwesanga oyo nga azimba somero oba university ekizimbe ekyo. Kati olwedde nga ye amaze okutegeera nti enkulaakulana yazze dda. Kiraba ekizimbe ekyo kyamaanyi ng'ate alina okubeera nga agulawo layisi nga bw'okiraba. Agulawo layisi bamala okuyiwa wano kolas n'owulira obuwanana. So construction yo egenda mu maaso. Manyi oluguudo bakolamu sections. Kisinziira section engeri gye babeera bagirabyemu. Ebala wano weetaagisa amayinja mangi, eba wano weetaagisa okukola ebimotoka byo biibyo. Agamba ffe tugende mpolampola naye ono engeri gyakireetamu ate yayitiridde. So construction egenda mu maaso. Luguudo balugaziyiza nnyo oluguudo lunene kati olaba ngaawe batema. Oyinza okwesanga basanzeewo ekintu ne bagamba nti wano waliwo kaakatobazi katukayiwemu ate mayinja. Luguudo luli very wide ng'era mululaba. Yo construction egenda mu maaso bulungi nnyo. Nawe mulaba wano bongera bwongezi ddugaziya. Era olaba bw'oba olaba emiti gy'amasannyalaze giigiri eri baagisengula dda giigiri eri. Wano wonna wagenda kubeera nga waliwo kkubo. Tractor zeetala. Nakawuka, Kasanje, Nateete, Ssisa, Mpigi. Paka muzira zeetala bwetazi. Tuyinza ogamba ekintu muzigo kati. Abaategeerera nga bano yo petrol station yagamba kanjizimbewo omumalira mwina kubeera nga mufuelingira wano.
oye yagiteekawo awo ate nawulirako olugambo mbu aba Thailand bakwata owantu wano baagala kubeera nga bakola ki bazimbawo city modern city owantu awo waggulu baagala kuteekawo modern city so kyekino ekikugamba construction ekyasinze okubeera ey'amaanyi eri awo twakalabako naye nga lweri nekkubo lyo ogenda okubeera nga weeyagaliramu erya before and after yadde bakwatira nga bamaze oddiyiwa oba tujja kubeera nga eva tukola updates tulabe batuuseewa follow up tujja kubeera nga tugikola batuuseewa kaakati tugenda kugwa Kisubi ku Entebbe Road oba ku Koso bwe tudde emabega tuba tugenda tugwe Sisa tugwe Nakawuka then Nakawuka osobola okusalawo branch ng'ogende e Katale oba ogende e Kasanje okukira Empiki omuzikiti ogwo gulabaawo mu maaso guyina okumenyebwa naye tebannabasasula naye ng'ekkubo ligenda kuyitira paka eyo omuzikiti ogwo naye tebannabeera nga basasula kye baŋŋambyeko ekitonotono kye nnaakafuna nti buli gwe bamenya babeera bamaze omumwakake era bwe tunaakomawo ku vidiyo nti bakwatira omuzikiti guno nga guli wansi ng'omanya mulina kunoonya imaamu mumubuuza ebintu biri bitya seeka so lyeryo ekkubo update bweti bwetuuse wetu wetutuuse ekyuma kya Pepsi kiri wano kino kireetedde nnyo enkulaakulana eno nnyo na bano banfunye ssente mu kampani babeera bagulawo puloti basookera eno basobola kulowoozaako eno factory yaabwe yeeyaawo waawo eya Pepsi yeeyaawo wansi awo waawo bagamba kuba bagenda kubeera nga bafunyeemu nnyo Pepsi nti tuli ku Nakawuka kati kankulage abantu ababala olaba waggulu awo kye bakolawo olaba apartments ze bataddewo mpitirivu obungi bataddewo amayumba mangi nnyo kuba olwedde ono akimanyi nti olwedde wano waakulaakulanye edda ozoziraba yataddewo amayumba mangi olunamala agamba buli nnyumba njagala miliyoni obanga 5 ate era nga bajja zimu enkulaakulana eri wano oba enkulaakulana gye njagala muyige nti owantu wonna bye bakola ekkubo gula buguzi oba owantu wonna wolaba ekikubo nga kino gula buguzi kuba nkimanyi nti Uganda come 2030 enkulaakulana yaayo oyinza okwesanga nga coverage ya chorus mpitirivu obungi ono nga wano yateekawo petrol station ye already yatandika dde okukwatayo bajja kujja buzi oba gundi nga nene ngeyo ng'egamba tugikuwaamu ssente kuba already eri strategically positioned waboda wuuyo muzeeyi amuyambyeko ate omukwatako muzeeyi amuyambyeko omukwatako ebadde bakubye ekigo
bo bazimba abantu bo bazimbe Uganda abantu bazimba obwavu abantu babukaaba naye ate abazimba nayinza okugamba nti jangu wano nakuwa bano naganzi jamwe ndaga ezize ezakubulako atasobola nazijjamu so express highway waggulu awo express highway waggulu